الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يؤمنسي سبب كريزة ساغر أقوي ميزان تلوغرا وبنا سبب كريزة سبب زاد دبانو بنا أوي أكتوكا ونقوانا توابا كامي ميزان كوليوانا أتوكو تشيكو سنتا إيجاو نيجا كسبا abazadde bano sebo your eminence njagala okukkirize saagala kumutawaala mugezigezi naye bamaama mwenna nsaba mwenna mutole ku salaamu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bataata mwenna mutole ku salaamu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala mu dakiika emu alo kiki wewe njagala mu dakiika emu yokka kasita omanya nti toli musiraamu tula wansi ng'oli muzadde naye nga ozze toli musiraamu tula wansi nga toli musiraamu tula wansi. Your Eminence abazadde bonna bonna betulinawo bano bonna bonna basiraamu njagala mu sekendi 5 Your Eminence kusaba okkirize tonnatandika kwogera munkimireko swala. 1, 2, 3, go! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا. القائل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أما بعد eri coordinator owa programu eno ate nga ye mukama waffe akiikirira abavubuka Uganda Muslim Supreme Council, member of the National Assembly, muntu mukulu Sheikh Muzaffar, eri Sheikh akulira ebyengulira mu ttwale lino Sheikh Kasim Magombe, tutwale ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri imamu wange okuva e Namataala ate nga yali imamu wa wano ne muwa transfer Sheikh Rashid Kiganga, abasomesa mwenna aba programu eno, abazadde mwenna nga mwe bantu bakulu abatuzaalira abaana abo, mukwano gwange Sheikh Hamis Obi, ndowooza programu yagirabira ku ffe nti nze nasomye ndi mukulu ate ono ye Obi wange okutandikira enakaloke Islamic Center nasomye naye paka mu university. Amanya agange nze Sheikh Makombe Abubakar, nga nze mukulu w'ettwale ery'ekibuga kino, nga bwe tuli wano ndi omu ku basomesa abasomesa abaana bammwe ku Jalilu Primary School. Nkiikiridde disitulikiti abiri ankubidde esimu ku makya, disitulikiti abiri nampa programu 2, programu zibadde 2 n'atuteekamu abantu 2. Atusindise sekuritale wa disitulikiti omukulu Kasimu Wanade, nange kyetwale w'Embale
okumukiikirira ku mikolo gya mirundi ebiri. Omukolo ogusoose ebadde edduwa owa Sheeketwale w'e Bugema ku musiiba gwe yafuna, ng'omukolo ogwokubiri gwe gwa wano. Tugabanyeemu nti nze nagenze e Bugema, nze nagenze Sheikh Kasimu Sekuritale agenze e Bugema, ate nze ne nzija ku mukolo ogwa wano. District Kadhi, bino bye bibadde ebigambo bye eri Lahore QUR'AN Center. District Kadhi agamba nti ali wamu nnyo ne programu eno era musanyufu nnyo ne programu eno. His Eminence the District Kadhi atugamba ayagala nnyo naddala abantu abavubuka abatandikawo programu ne mulekawo ekiyitibwa Legacy, era n'abasaba tusabire nnyo omugenzi Muhammadi eyali director wa programu eno, nga programu yagijja ku eyali omu ku bakitaawe omugenzi Kaloozi. Abamu gwe mutalabako naye ffe twamulaba. Sheikh oyo yali mujitahidu era yali akulira programs ez'okusomesa QUR'AN wano. Sebo Sheikh Kasim Magombe kkiriza nkwebaze olw'okuyinitiatinga programu eno ate n'ogiteekako Sheikh Muzaffar gwemanyi obulungi nti rajulu mujitahidu, omusajja mumalirivu mu bintu byakola. Mwebala okumuteekateeka mu sente eno era mukkirize bagambe yabadde omu ku bayizi bange be nasomeseza ku Nuru Islamic Institute, era mbadde musomesa omusomo gwa faraidu ne musomesa n'omusomo gwa usulul fiqh. Era mu kaseera kano tumanyi bulungi nti ebigezo nga bigenda okufuluma. Agenda ku Islamic University in Uganda wagenda okukola koosi yonna gy'anaaba akoze eki, gy'anaaba abayagadde. Naye sente eno yamuteekateeka bulungi kubanga mu baana nga bwe mbadde basomesa, he was among the best performers. Era tumusuubira okubeera nga will be the best ku bantu bano abatudde. Takbir. Allahu Akbar. Nja kwebaza abasomesa mwenna ababadde basomesa programu eno. Mwebale nnyo, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Omulimu gw'okusomesa mulimu gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli bavubuka mpola kalevu, tusaba ow'ekitiibwa ateeke ekitangaala naddala mu bulamu bwammwe nga bwe mweyongerayo ya Rabbi. Kino kankugambe nga Seekadaawa, njagala oyanukule ekibuuzo kya mukama waffe kye yatubuuza nga tuli mu woteeri emu ku mahoteri amanene wano, n'atugamba nti embale mwattu abasheekhe mbadde kusaba okole lisiti y'abasheekhe bano abatusomeseza mu QUR'AN Society babeere abamu ku basheekhe baffe ab'embale, kubanga mbalabye nga batuukaana bulungi. Ate ninamu n'abayimamusi abanaatera okukaadibwa ssebo bwengooseko owa daawa. Tulinayo n'abayimamusi abamu twabakwatirira. Naawe nga bw'omanyi nti bwe tunaaba tutendese bano Sheikh Abdul Rashid bakkirize bano babeere basika baabwe biidini tabaaraka wa taala.
wampa ssebo era njagala okkirize nti insha Allahu taala bano naffe bwe tuli okuteekateeka okutuddira mu bigere babeere basika baffe bwe tunaaba nga tuvudde mu bifo bino bye tulimu biidi tabaraka wa taala kati bano ojja kuteekateeka insha Allahu taala tubeere nga batuteekera ku lisiti bonna bagende mu ofiisi yaani ya diswekaabi babeere ku lukalala lwaba bamashekh tulikogonaizinga naddala muki mu ttwale lyaffe ery'embaale. Obudde bugenze sijja kubeera n'ebigambo bingi. Ebigambo byange bibadde byakwebaza kubanga n'abantu mukooye abamu enjala ebaluma, naye nja kwebaza Sekoono Sheikh Hamis okubeera nga yateesewo puroguramu ey'abantu abakulu, era nja kugamba nti naliwo nnyo okuwa ebibiina bino okubeera nga osomesezaamu abantu. Essomero lino liri anda Mbale Twale Muslim Council, era njagala kugamba nti ife abalitwala tukukkiriza okubeera nga essomero lyaffe ly'eddaliiro lifuuka senta enene gy'ogenda okukolera emirimu gyo biidini tabaraka wa taala. Njagala okkirize nti terms and conditions ezikwatagana n'essomero ogenda kuzisanga ku meeza, naye biidini tabaraka wa taala tetulina buzibu. Essomero lino lyo libeerenga ki? Libeerenga nanka. Abaana bakoze emizanyo miyitirivu. This is a challenge now to the parents. Kubanga wali abaana abayazinye, ne tubeera n'abaana abakyali enswala, ne tubeera n'abaana abatuyigiriza okufuna ewuzo, ne tubeera n'abaana abatuyigiriza teyamamu, buuzi eya teyamamu, ne tubeera n'abaana abatusomeseza okufuna ebikwatagana n'omufu n'okulambula omulwadde. Ebyo byonna bitukoleddwa wano. Ekyo kiraga nti abasomesa baffe abasomeseza baanange basajja batendeke era bamanyi, kubanga abaana bajja bwereere ate abaana ne baddayo nga balina kye bakabalina. Baanange abasomesa tubawe ku takbiri. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Disikaati nange nga Ssekatwalo w'ekibuga, abantu aba puroguramu eno bagamba ntujja kubeera wamu. Next year sebo Baana coordinator ojja kulutuwa puroguramu yo nga bukyali ng'eyita Museka wetu nanka Sheikh Dawa. Puroguramu eyo tugikwase abamu ku baimaamu baffe omuli Sheikh Rashidi, financially tutandike okusolooza akasente nga bukyali. Insha Allah ogenda okutandika biidini tabaraka wa taala ng'ensawo yaffe erimu akaki, ng'ensawo yaffe erimu akasente. Tuyama okubeera nti tujja kubeera mabegawo kasite ekintu kyaffe nze ow'Etwale ate Sheikh Kasimu Magombe yeeseka owadaawa biidini tabaraka wa taala. Nze nyinza okuteekamu kitono, Kasimu naye n'ateekamu kitono n'ekiganga, naye tulina eddoboozi ery'abantu bano be bagenda okubeera nga tukuba obuwandiike akantu kabeerewo biidini tabaraka wa taala. Basomesa mubeere bagumiikiriza insha Allahu taala. Ku mulundi ogujja wadde olwaleero mujja kufuna katono, naye omulundi oguddako muyinza okufuna kinene biidini tabaraka wa taala. Baanange ebigambo byonna abantu babyogedde, yabadde message ey'omukulu mukama waffe diswekaabi ate nange ngaseka ow'Etwale. Bakubiriza mwenna muje wano muje musome, mpisaawo ekirango. Omulanga gwaffe guli nti buli muntu yenna ayagala okusoma obwa imaamu
mujje ku Nuru Islamic Institute mwewandise tubasomese tubawe certificate z'abaimaamu. Programu eyo ekulira mukadde waffe His Eminence the Mufti of Uganda. Tubakubiriza muleeta abaana bammwe kujaliru wano mujja kutusangawo tubasomese. Abagala boarding insha Allah taala mutwale abaana ku Nuru Islamic Institute both primary and secondary era mujja kutusangayo insha Allah. Ebe banatwala ku university era sitero mugenda kubeera nga mutusangayo ni n'amasomero gaffe Madarisul Islamia gasigadde. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده معايدا معصوما يا الله يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث يا الله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tusimenyo Your Eminence tusaba